bakola bya mazima na bwenkanya ekibakubisa abantu bakubye munnaffe Kabale Ivan mu office ze Kampala bw'obanga okimanyi nti walondebwa mu mazima na bwenkanya ekikulwanisa kyeki beera woweereze tulabe bw'ogenda okuweereza bwanga ddala eri eyakulonda fembere n'eriwe tuwongerera ddala maanyi okakasa nti bano babbi tugenda kubagoba n'obubbi bwabwe babujje mu FDC omulala eri abakulembeze baffe abokuntiko okusookera ddala President Patrick Boy Amuriat ne Ssaabawandiisi w'ekibiina n'omwogezi w'ekibiina Mwami Kikonyogo aliwo kati w'ekiseera ndi gye batutwala tetugenda baganya kulanga FDC ekwata eri ekkubo yategeezezza eggulo nti okulonda kwaggwa mu ggwanga lyonna ffe nga mukira tetulondangako bakuŋŋaanira ku psikotegeezi ne balonda badelegate abagenda okubalonda bakoze ekikolwa ekisabangawo mu FDC nti ababalondanga badelegate balonde ku street ne bafula badelegate okulonda okwekifere n'olw'ensonga eyo tubasaba nti okulonda ku mukira kwali kwa kiyaaye era ntegeeza memba abaffe bonna balonda nti